Basudde yago sawezi zebane ezekiro yaveri nemwe yaveri ngajja emotoka adamasaka wana wenyini nagwa wana kati muzairi wegani tujanga tuli fembi ng'emipiira gize waggulu abamulimu ne bagamba nti emmotoka Basudde afudde naye tumulaba netumukuba mutoki alabikako bigere ng'emmotoka emabagedde wano wenyini. Wano mu ngalo nkutte olutambi luno baluyita eggwala okuva ewa Ssalongo Herman Ssemakula Basudde. Olutambi luno lwenkutte lwakwatibwa nga 9 ogw'omukaaga 1997 ng'ebulayo ennaku zaalinga 3 Ssalongo Herman Ssemakula Basudde ayabulire obulamu bw'ensi. Ku lutambi luno ndaba kuliko ennyimba zino eggwala lwa Herman Basudde, abayimbi Herman Basudde, ensi eno Susan Birungi, Malaya Mulumbe, oyali Ssennyonga. Lwafulumira mu Kasiwukira Studios ey'omugenzi Kasiwukira. Kati olutambi luno yaluleka mu studio teyalulabako naye nga yali amaze odukola. Jjukira obudde obwo yali nga production egenze ekyuka nga tuvudde ku Piga Twende omuyimbi ayimba nga n'abakubi b'ebivuga bakuba. Kati wano computer yali eyingidde mu production era ba tiimu Kizito obudde obwo nga webali ba Joy Tabula nga ba Steve Jean nga Joyce Steve Jean ba Joy Tabula nga bebakuba ebintu ebyo. So Herman Ssemakula Basudde akola olutambi luno nga 9. Naye tugenda tunulira onaku olwaleero obulamu bwa Herman Basudde obwasembayo olwo ave ku nsi na bitya ebyajja nga biddirira naye nga nkugamba nti subscribinga, nkusaba nti commentinga, likinga, then emboozi zino ziweereze ku banno. Anderson Luze programu eno njikuweereza. Waliwo muwala wange Susan Sozi nawe njikuweereza. Kabula Diehards namwe mbaweereza programu eno. Abawagizi ba Ssalongo Herman Ssemakula Basudde, aba Music Triangle Kafeero Kasozi, abawagizi ba Kadongo Kamu namwe abagoberezi ba Muzungu David kwosa n'abo abanjagala kubanga mubeera muli asobola okugoberera naye nga munnange sinti akwagala just nga ayagala ekyo kyokola naye nga sinti ayagala gwe ate ne tubeera n'oli nga ye kyokoze kyonna awulira akyagala. Mwami Makumbi Junior, mukyala Namatovu Fatuma, mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abeerekereza ne mubanga mungoberera. Nkugamba nti programu eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade. Abo be batuteekamu munaye akasente okubeera nga tujja tukole ebintu bino. Nalaba ojuzi muganda wange ku YouTube ti programu zijjudde bulango naye nga munnange obulango buno bwe butusobozesa okubeera nga tukola bwe butabaawo okukola kuyinza okubeera nga kukaluba kubanga bingi bye tulina okuteekamu okubanga tukola oba tusobola okubanga tubaweereza ebintu bino data wakaweerege. Nange ng'omuntu ndi muntu nkola ate jjukira nkola omulimo ogutaliiko mpeera. Kati wemba nsobola okubeera nga nfuna abasobola okumpa lwaki munange tonzikiriza nteekemu obulango. Kale muntu wange nsaba onsonyiwe obulango ebuba bukuyisa bubi. Tulina Kikaya College and Vocational School abo bali wali Bulenga ku 7 abo be bakola ogw'okusomesa omwana we Uganda. Twinex International bali Bulaga ne St. Michael Education Center bali Kiwanga Mukono. Plan B Records eyo weeri ku byennyimba. Gwe eyeetaaga ebivulu bino osobola okunsanga Kasubi ku basooka kwa Vula Stage. Programu nsi zino naawe osobola okunsanga. Mukulu wange Anderson Luze ayina ekintu kyazze nga ndaga nti consultation mu Uganda kintu kya bbeeyi naye ffe tukitwala nti kya lice. Anderson Luze ye muntu omu ku bagezi ne abe nti woba olina kyoyagala okwebuuza nga kugamba yes ekyo kya 10,000 teekako 10,000 nkuwa essaawa yange ennamba nkusomese naye ffe munnange oli akukubira nga akugamba bali mu lutalo baagala batawuluza naye si gwe abagambye nti mutandika olutalo n'omubuuza mbifuniramu wa. Sooka onsasule munnange oli najja munnayo oluyimba luno baluyita batya lwaki tongamba bugambi ti mwami muzungu oluyimba luno osobola okulunfunira awo ndowooza oba owagidde omulimu gwa munno. Kale tugenda kuddayo ku lutambi luno
eggwala Hamani Ssemakula Basudde yaluleka mu studio bwaluleka mu studio bwatyo naafa nga 11 ogw'omukaaga 1997 nkugambye nti luno yalukola nga 8 yafa ku ssaawa 5 ez'ekiro wali e Kabaale Bugonzi. Kale tugenda tunuulira obudde bwa Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde obwasembayo. Ennaku z'omwezi nga 8 ogw'omukaaga Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde yayita mutoowe Thomas Batenda Sserunjogi n'amutegeeza nti njagala onzijukize enkeera tukeere mu studio tukwate oluyimba oluyimba lwe baali balina okukwata lwe luno. Era bw'atyo ku nnaku z'omwezi nga 9 Ssaalongo yatuuka mu studio ewa Kasiwukira ng'ekubyeko kubanga abantu baakeeranga okubeera nga bagenda bakwata ennyimba. Era Ssaalongo Hamani Basudde n'asaba sound engineer by then oba ffe gwe tuyita producer obudde buno akwate ennyimba ze. Oli kye yamugamba nti tekijja soboka olina banno b'osanzeewo balindeko baveewo olwo obeerenga naawe okwata. Naye n'amuwa programu ey'enkeera nga meka nga 10. Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde n'amugamba nti mbadde nkusaba ompe omukisa nkole kubanga nze nkyayinza obutabaawo. Oyinza obutaddamu kundaba kati wenaaba nfudde wonaaba nga tondaba nga nfudde ojo okuddamu ate onkwatira ennyimba. Kale Ssaalongo Hamani Ssemakula alabika yalina ekyebikiro kubanga ffenna abantu nga ebiseera eby'okufa bituuse wabeerawo embeera eyo weewaawo bangi tebagiraba naye erabibwa oluvannyuma olwongo omaze okufa abantu ne batandika bambi yajogedde nga bw'ati yakoze nga bw'ati. So ne Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde bw'atyo bwe yali. Era kino nga agambye nti ye ayinza obutabaawo ayinza okuba nga takyali ku nsi kyawawaza abaali mu studio amatu abayimbi abaali bazze okurekodinga kyabawawaza amatu ne bagamba producer oba sound engineer nti omusajja mukolere oluyimba. Era bw'atyo kwe kubanga akola olutambi luno olw'eggwala. tubadde tutambula nga batutegeeza emotoka zatomereka kyali kitya yekka bagamba yali alimuddunga batamidde atambulanga bwanywa bali accident wabula yekka mukama yasalawo. Kati ennaku z'omwezi nga 10 jjukira olunaku lw'eggulo baali bakutte oluyimba nga 9 ogw'omukaaga baali bakutte alubamu eno. Kati nga 10 Hamani Basudde agamba mutoowe Thomas nti tuddeyoko tulabe omusajja oluyimba gundi ennyimba zange oba yakoze eki oba yazimaze. Era bw'atyo ne bayitirawo naye nti baba bagenda mu kugenda Basudde walabira motoka ekika kya Land Cruiser nti era yeekanga nnyo n'agamba ono nti naye nali nagamba Livingstone Kasozi ne Paulo Kafeero ti ngenda kugula emmotoka eyo. Nko Thomas Batenda Sserunjogi nti naye onoogisobola eyo ngeetera kubeera y'abakungu kono ti nja gisobola wemba sigisobole wakiri y'ekyokunzita. Era we batyo beeyongerayo ne babanga bagenda okulaba ennyimba zaabwe naye nga baatuuka nga tebanazimaaliriza. Kati ennaku z'omwezi nga 11 ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omukaaga 1997 Hamani Basudde akola ekyewuunyisa. Jjukira yali yakava n'eyo e Rwanda nga n'amagye mwegali we yagenda e Rwanda eyo n'akolayo show. Kati akomawo bagenda okulaba nga aleese eyo emmotoka eya ekika kya Land Cruiser yali UCM 291 omwo eyafiira. Era kyatiisa nnyo abaana ba Kabuladda bonna omwali Tom Aisha bamwebe. Era awo oluvannyuma
baamala ne bayita akabaga awo mu makage egaba ag'okubeera nga beekulisa okubeera nga bafuna omugenyi ewaka ekika kya Land Cruiser era we batyo banywamu ne basanyukamu ngera omuntu wabanga olina kyotuuseeko mu bulamu. By then omuntu nga Hamani Basudde oba omuntu wakadongo kamu okubeera nga oguze Land Cruiser zaalinga z'abakungu ba minisita nga be bakola ki oba abagagga mu nsi nga be bazivuga. Kati okubeera nga olina ekika kya motoka eyo kyalinga kiwaawazanga abantu amatu. Kale ne bano abaana ba Kabuladda kyabawaawaza amatu okulaba nga mukama waabwe ayingizaawo omuggo gw'emmotoka Land Cruiser nkugambye UCM 291 era we batyo batuula egaba ne basanyuka n'ebintu ebirala. Kati wakati awo nga basanyuka Hamani Ssemakula Basudde nga 11 kwe kufuna ekirowoozo nti agendeko Bubondo alabe ku taatawe eyali omulwadde kati omugenzi Ssaalongo Elia Kiza Katende kosa nti amutwalire n'eddagala nga kwotadde n'okubeera nga atwala emmotoka eno oba atwala omugole bamuwa omukisa. Edda abaana b'ensangi zino bino byenyumya muyinza obutabitegeera. We twagulanga akagaali oba etwagulanga akagaali naye akagaali ako nga basooka kasalira buli kintu kye wagulanga nga basooka kisalira okibeere n'omukisa oba oli awo n'ebisiraani bibeere nga bijjira bidde eri nga biwuguka. Kale bwe tutyo ne Hamani Basudde naye we yateesa kwosa n'okubeera nga bagira obutakkaanya bagende e Bubondo ne mutowe Thomas Batenda Sserunjogi babeerenga bakkaanya oba bagonjoola obutakkaanya obwaliwo kubanga waliwo nti oba waliwo ssente ezasoloozebwanga nga tezituuka bulungi. Tezituuka bulungi kale nga Ssaalongo yanyiigaganamu ne mutowe kati bw'atyo nga balina okubeera nga bagenda e Bubondo babeerenga bagonjoola ensonga ezo kwosa okusanyukira omugole waabwe gwe baali bafunye owa Land Cruiser. Era wakati awo Basudde yategeeza mukyala we Aisha Nakitto omukyala Aisha Nakitto ye nti yalaga nti obudde bugenze ate tekyali mu programu ye kale n'agaana okugenda. Waliwo mukyala Jeni Basirika naye teyagenda wabula yawaayo mwana oyo Victor Nankinga eyali mu kabenje ako. Era mmwe abaali mu lumbe oba balabako ku vidiyo y'olumbe lwa Basudde olaba akaana ako nga kali ne Lord Fred Sebata. Kati mukyala mukulu Victor Nankinga munayo nkyaye nnyo ebbanga ddene okuva lwe twasemba okubanga tuwuliziganya naye nze wo kale ntera kuwuliziganyako n'oweewange Nakato Ruth Basudde oyo nno yangabira namyalo mu bantu abankozeeko effujjo Nakato ye muntu omu ku basinze okubanga bankolako effujjo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Kale bantu bange tukyali ku Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde naye nga nkugamba nti programu eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions aba basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade okugituukako obulungi genda mu kibuga Kampala otambule ngo ova ku New Pioneer Mall oda ku Arua Park. Kati yisa ekizimbe ekya Wilson 1 odde ku Health Link Pharmacy. Kati Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala
ku muggukiro kwennyini amadaala ago egakoma edduuka erisookera ddala ku mukono gwo gwa right ye New Subs Fashions Hajat wali okubanga akuweereza Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga ku 7 abo ba Arts ne Sciences ne boarding kosa ne vocational. Twinex International bali Bulaga St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono Plan B Records naye weri nawe yeetaga ennyimba zino osobola okuntuukirira ekasubi ku basoka kwa Vula Stage wenkolera emirimu gyange. Programu eno njiweerezaako omuto wange yeekolera music analyst nti weebale etoffaali lyogase ku kadongo kamu waliwo Nsubuga Asmani nawe weebale Kabugo Shafik mwami Kabugo Shafik nno noonya akalango ko banange buli alina business ye wandi mpadde kalango nange nsobola okubeera nga nkola emirimu gino nga amanyi nti ka pressure katono owe wange mukyala namba ya Harriet ogamba otya kansuubire nti oli bulungi Birmingham bagamba batya omwami weebale mukuuma n'abaana naye nga mukyala namba ya Harriet akafecce mukyala Jariana zawedde nanfuka awo Chicago ogamba otya weebale kwekuumirayo. Ndina mukadde wange Lulese Bonza ali Massachusetts nawe nkutumiddeko nnyo abali wano mwami Muluiru Charles Kanakulyawo Malisero Nkuma Angelo Kabugo Shafiki Makombi Junior oyo ali Dubai n'abalala mwena abeerekereza ne mungoberera mbeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala ebyo byonna bye mukola. Nze Muzungu David owammwe era sijjanga okwo sigenda balekerera ngenda kubeera nga nkola nga kyendina okukola buli lunaku ngenda kusigala nga mbaweereza enkya n'eggulo. Kale nno tukyeyongerayo ne Ssalongo Hamani Ssemakula basudde obudde bwe obwasembayo mu nsi n'ekyebikiro oba oliawo ekyo kye yafuna nti ebintu byakola ng'alaga nga atagenda kuddamu kubaawo. Kale bw'atyo baava ku kabaga okwekulisa okugula emmotoka nga 11 ku ssaawa yalinga emu eyakawungezi. Hamani basudde nga musanyufu yali ayambadde ekooti kwosa n'ekanzu ekintu ekyakitera kubaawo ye mu bulamu okubeera nga musanyufu era bw'atyo yagamba Aisha Nakitto amuwe ku kasigala ke kubanga yali akanyumiza entabaza bakadde naye ng'emukolera kasigala nekiri nga abikwasaganya. Kale bw'atyo naye n'aleka nga amukuutidde okubeera nga akuuma abaana. Kale bw'atyo yategeezaako banne abakabuladda abaali aku kabaga ne baba nga beesolesa mu motoka beesolesa mu mugole waabwe baali abantu 13 abeepakira mu Land Cruiser nkugambye yali Land Cruiser number plate UCM 291 bwe batyo ne bagyepakira okubeera nga boolekera ebitundu by'ebuddu ekya Bobondo okubeera nga bagira okubeera nga batuuka okumalawo obutakanyabwe ne mutowe Thomas Batenda Serunjogi kwosa n'okubeera nga banjula omugole ono gwe baali bafunye eka n'okutwalira taata eddagala kubanga taata yali mulwadde nga asulirira. Kale essaawa emu eyakawungezi jjukira ono okuddayo Bobondo yali yasemba okubaayo ng'ava mu lumbe lwa Livingstone Kasozi nga 21 ogwokutaano 1997 we yava ku lumbe bw'atyo n'asala n'agenda e Bobondo n'alaba ku bakadde be. Guno gwe gwali omulundi ogwokubiri okuddayo okubalaba era bw'atyo nga akwata banne ku ssaawa emu ey'akawungeezi mwalimu basudde Fred Mbalire Kateeteeyi era oyo amuyimbako nnyo mu luyimba lwe byendabye mwalimu Sylvester Busuulwa Dilisa Thomas Batenda Serunjogi ne mubeeramu Semwanga Ssalongo ne mubeeramu Kamya Charles Sebunya Nabukalu Nabukalu yali mwanyina ne mubeeramu Nankinga Victor ne Fiona Nakayiza. Fiona Nakayiza ye yali mukyala wa Fred Mbalire Kateeteeyi era ye Fiona Nakayiza naye yafa bagamba kabenje ako naye ye okufa kwe kwajja oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi nga 2 yafa nga 2 kubanga ye yafuna akagundi ekintu kyamusala wano era we batyo ne bamutwala mu ddwaliro n'abeerayo nga alaga ng'omuntu omulamu naye
oluvannyuma lw'ennaku 9 bw'atyo n'afa. Kale abantu abo baali beepakidde emmotoka. Kale olugendo lwabwe we bava egaba basookera ku Happyland ewa Bisegerwa. Happyland ye yali afuse Bisegerwa ye tata wa Sophia Nantongo era oyo ye bba wa Rose Bisegerwa. Rose ye yali mukulu wa ba senior woman Irene Nakito n'oyo Fiona Nakayiza Rose Nakasujja. Kale ye yali mukulu we nga afumba wa Bisegerwa. Kale yayitako ku Happyland n'amubuuza era n'amulaga embijje yali aguze ne yeeyongerako ne batuuka ensangi ne bawuumulamuko. Awo ensangi we baava ne beeyolekera ebitundu by'e Lukaya. Kati Lukaya awo balwawoko era we yasemba okubeera nga akwata ku kye bayita microphone oba kwandibadde okuyimba kwa Salongo Hamani Semakula Basudde kwasemba kuba Lukaya. Kati wae batuuka Lukaya aba Zebra Associated Singers Dr. Fred Sebale Francis Nowewe Night Nowewe senior woman Irene Nakito bali bakoleddaawo. Kati awo n'abayimbi abalala bali awo. Kati ye Fiona Nakayiza yasaba Hamani nti nsaba onzikirize ngende mbuuzeeko ku baaba. Era bwatyo n'amukkiriza n'agenda naye mu kugenda yalwayo. Kati walwayo Hamani n'agenda alabe ono kyekimulwisaayo nga ate balina okweyongera olwo zigenda mu ssaawa 5 ziri ssaawa 4 ez'ekiro. N'agenda mu kutuuka yasanga nti ate abadongobe abamu bali eno bali mu kuba kipakasi. Ekintu ekitaamusanyusa nti n'akwata microphone wamala nti waliwo akanyoolagano wakati awo era kiwanuulizibwa nti obusungu bwe yafuna mu kivvulu ekyo buyinza okubeera nga bwe bumu ku obwo obwavaako embeera eyo. Kale bwe tutyo ne tubanga embeera Hamani Basudde yavoomo n'obusungu n'agenda n'abaka emmotoka n'anyoola. Eddakiika zaalinga 15 okuva nga bavudde Lukaya amawulire ne gatandika okusaasaana nti Hamani Basudde afudde oluvannyuma lw'okusanga ekimotoka trailer ekyali kiri mu koona. Kati ono mu kuwugula bw'ati emmotoka yawaba negenda nga yeefuula. Kati mu kwefuula bangi batuuka nga banoonya abadde avuga tebamulaba bamu basansamuse bali eno nti kiteeberezebwa nti yali tasibye musipi. Simanyi oba by then emisipi gyaliwo kubanga nzijjukira City Belt ekyaka nnyo emabegaawo mu myaka gino egy'okukola ssente mu projects ez'enjawulo. Kale so ne Salongo Hamani Semakula Basudde kiteeberezebwa mbu yali abuukamu. Kati mu kubuuka ate emmotoka gye yakolaki gye yamusanga n'emugwira. Batwala obudde okubeera nga banoonya naye omwami amanyiddwa nga Lubega ye yali neighbor yalina amaka okuliraana awa akabenje we kaagwa. Oyo ye yajja n'ettooki n'amulisa kumulisa bw'ati nga alengera ebigere by'omuntu. Oyo yali Salongo Hamani Semakula Basudde ng'emmotoka yonna emufotodde feesi eno era weebatyo kubanga nti n'abamu oba waaliwo abasaserodooti abajja okubadduukirira nabo baali bagenda Masaka naye baanoonya nga tebalina kye balaba ne bagenda maaso bo nti oba oluvannyuma kye baatwala kubanga waliwo emisango gye baateeka ku gundi ku Kereziya ze yateeka ku Hamani Basudde egyali giwerako n'ogwo baagumuteekako nti yadduka abasaserodooti nga tayagala kubeera mbu oba lwakuba yalina entabaaza bakadde mpozi na biki byali bingi. Story nagikolako emabegaawo. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Kale bwatyo Salongo Hamani Semakula Basudde
awo we baamujja okumutwala mu ddwaliro ekitovu. Mu ddwaliro ekitovu yasulayo enkeera nga 12 ogw'omukaaga 1997 pickup number plate UCG 467 eyo gye baateekako omubiri gw'omugenzi Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde. Nzijjukira Muzeeyi Kalali y'omu aku baatambulira ku pickup eyo, era bw'oba weetegereza bulungi pickup eyo kwali bwe batyo ne boolekera Bubondo mu maka ge, era emiranga n'okwazirana byayatiikiriza ensi. Amawulire ago gaasaasaana nnyo ku ssaawa 3 era abantu bangi baawonga. Prince Jopo Kafero ye yali akoledde Luweero yavaayo nga takiikiriza nti kituufu mukwano gwe yali afudde. Ngenda banyumiza ojje bujja maaso awo lwaki Prince Jopo Kafero amaanyi gaamugwa era n'asooka n'asiriikirizaamu awo, naye nga weekityo embeera we yali. Yo police report yalaga nti kwaliko okuvugisa ekimama kwosa n'omwenge. Police report yo bye yalaga nti Basudde mbu mwalimu ekimama so n'omwenge. Kati ne mubeeramu ensonga endala nti emmotoka yali etisse nnyo. 13 people be baali mu mmotoka nga wenkutegeezeza. Kati ne kubeerako nakiri ekirala nti obusungu bwe yafuna wali erukaya nti nabwo buyinza okubeera ekimu ku ebyo. Kati awo abalala batandika obitebaganya nti ate Livingstone Kasozi yakimye munne empalana yaabwe yamusonyiwa yakungulu naye munda. Kale ebigambo byali bingi nga womanyi aboogezi nti asobola okwogera kino nakiri, naye kyesiikiriza nti kyali kituufu kubanga abakulu baali bakkiriziganyiza ng'era baddinganye buli omu nga asonyiye munne olw'ebyo. Bannange bino ebintu mubiraba ebyokufuna obutakkaanya bya buntu ate n'okuddingana kwa buntu. Kale sisuubira nti ffe abakuliriza empalana ezo empalana ne tuzifuula ez'olubeerera, naye nga lwaki oba okikola nga ye oli omuntu yasalawo. So emboozi yaffe ey'olunaku olwaleero ngitandikidde ku lutambi luno olwa Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde okwali eggwala yalukola nga 9 omwezi ogw'okumeka omwezi ogw'omukaaga 1997 waayitawo ennaku 3 munnange Ssaalongo omwagala w'abangi n'agenda, naye mu Kabuladda yalekamu abaali bamulekwa ba Kabuladda okugeza nga Susan Birungi ono yayimba ensi eno. Ne mubeeramu Nakubulwa Plos, ne mubeeramu Robert Kagulires kati Sengana Ntaggwa, ne mubeeramu Geoffrey Semanda kati musajja mu busuubuzi, ne mubeeramu Kijambo, ne mubeeramu Stephen Kyaluzi Katende yoye yakuyimbira agaali agange eddimiri y'embwa. Eddimiri y'embwa, ne mubeeramu Kamiiri Mayanja, ne mubeeramu mukyala we Jenny Basirika, Thomas Batenda Serunjo Gitamale, de Joseph Katamba Basudde na bebaali bamulekwa ba Hassan Sebandeke, ne mubeeramu Nansuubugana Kazibwe, Sylvester Busulwa, Freddy Mbalire Kateteyi, Aisha Nakito. Kati ye Fiona Nakayiza tugenda kubeera nga tumujjako kubanga oluvannyuma naye yagenda, naye of course yamulekawo naye oluvannyuma lw'ennaku 10 oluvannyuma lw'ennaku 9 naye yagenda ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga 1997 bw'atyo Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde n'atugendako. Kitalo nnyo, kitalo ddala, twafiirwa nnyo, naye nga okufa bwe kutyo bwe kuli. Nange buyinza okutya ne bakugamba nti munnange muzungu lwayaba tuwakana munnange ate nze ndi kyuma. Va ku bano abatugamba nti ate ensi bagirinako ki, bagirinako libooni bagiteeka bagisasula olunaku lukya buki nti gundi munange lutadde atadde agenze. Kale bwe mutyo nga mwolekera bitundu by'ebusoga, naye bantu bange bameka kumwe abasobola okugamba nti muteekemu olugendo kugenda ebusoga mwerekere muzungu, kubanga wano ffe mu kadongo kamu tetuziika, tetweziika, tetwejanjaba, tetulambula bannaffe. Kati we tubanga abantu abasinga babadde ano within the same radius ani ogende wa muzungu. Anyway, eyo tuyitiddeyo bwetitizi, naye nga ekyokufa tteeka
era ekyo oli bwakyogerangako alwogerako si yaluleeta naye nga ge mazima agatuufu nkugamba nti programu eteekebwamu ssente abakikaya college and vocational school bali wali ebulenga ku 7 new subsfashions bali ku Sunset Arcade. Programu eno nkugambye nti njiweereza abakabuladda mikwano gyange mwenna abakabuladda njiweereza famire ya Salongo Hamani Semakula Basudde okusingira ddala mama Aisha Nakito waliwo yanjikiriza omulongo Nakato nvaako waliwo mukodomi wange Kiwanuka Jafar naye muwagizi nnyo wa Gondi waliwo Kirabo Christine naye muwagizi wa kabuladda kale Uwe mutyo bantu bange nze Muzungu David olunaku olwaleero bwentyo bwendabise naye nga bingi ebigenda okubeera nga bikyukamo mu channel nsaba nti mungoberere nze kasita munkolere ekintu kimu buli video nefuna 1K views nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst Basudde yava sawezi zana ezekiro yaveeri ng'ajja emmotoka Addamasaka wano wenyini n'agwa wano kati muzeeyi begani tujja nga tuli fembi ng'emipiira gizze waggulu abamulimu ne bagamba nti emmotoka Basudde afudde naye situmulaba ne tumukubamu tooki alabikako bigere ng'emmotoka emabagede wano wenyini Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya 1 5